mukyala Winnie Byanyima yagambye nti babadde bategese okusaba mu Kereziya ey'e Lubaga, n'agamba nti esaala oba misa teyabaddewo kubanga pulezidenti yakubidde Archbishop n'amugaana okubeera n'emmisa. Ebyo bigambo lya Winnie Byanyima. Manyi bwali mu politics mungi bino. Kakati ekyo ndowooza mubuuze ab'Ekereziya kubanga sinaba kwogera ne pulezidenti oba kituufu yakubye essimu oba teyagikubye. Naye mukimanyi nti mukyala Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye, ate Dr. Kizza Besigye gavumenti yamuteekako emisango, ate yali mu kkomera e Luzira. Ndowooza kye tusaba nti kooti ereeta omusango batandike okuwooza kati obukakafu aba state bwe balina bajja kubuleeta mu kooti awozeesibwe, then tujja kufuna ekituufu.